Poliisi Nabweru ezinzeeko amaka g'Abasudaani mu Nabweru South Cell 1 ku bigambibwa nti bano baatemudde omukyala abadde abayambako ku mirimu ne bamala ne babuzaawo omulambo gwe. Abatuuze mu kitundu kino balaze nga Abasudaani bano bwe baayise omu ku basawo mu kitundu kino okubayambako ku mulwadde waabwe okumuwa obujjanjabi obusookerwako era ng'ono yabadde abayambako ku mirimu nti kyokka okumusanga ng'alina ekiwundu ku mutwe nga n'entunnunsi zaabadde tezikyakuba ekyamuleetedde okutemya ku batuuze olwo nga bano ate be baatemeza ku poliisi. Tuuka ng'omuntu gw'ayamba entunnunsi tekyakuba abagamba nti entunnunsi tekyakuba bamugamba nedda wabula tuyambe otutungireko mu bwangu omuntu tumutwalewa mu ddwaliro. Omukazi naye kye yakoze n'atunga sipiidi naye ng'amanyi omuntu ki ng'omuntu anadde naye omuntu kirabika yadde yakoze eki yafudde dda. Defense w'ekitundu kino Seekata wa Dennis ategeezezza nti waliwo omutuuze eyamubuuliddeko ku mawulire gano nti era naye kwe kutemya ku poliisi wabula nga bagenze okukebera ekifo ng'omulambo teguliimu wabula nga ate waliwo omusaayi. Bategeeza nti waliwo okwemulugunya mu kitundu kya Nabweru South 1 bateeberezebwa okuba nga abasigadde basse omukozi ne bamuleka mu nnyumba. Ne bategeeza nti ani alina information ye nebategeeza nti waliwo omuwala omusawo yafunyeeko information nezijja tusitoming ewaka tweyanjula nti difensi w'omulukanzize ne bagaana okuggulawo nenkwata essimu necommunicatingirako chairpersoni w'ekyalo ekyo mukyala Nankya. Najjuma Esther nga mutuuze mu kitundu kino agamba nti bino byonna nga bibaddewo Abasudaani bano baasazeewo okukolawo kiguumaaza nga bwe baafiiriddwa maama waabwe era nti balabiddwako nga bafulumya engugu ne baziteeka ku booda. naye okubona omukyala yabadde amenyona abagamba nti mama wange yankuza so omufuta ali wano naffe ne tumanya nti mama we yamukuza twalijjo tubamukirisala nga 12 bano sisange faida bwe munkubira nti aba bano bagenda alina suitcase ennene n'akalala kabadde kaddako akatini then n'ekiwe kati tulina okulowooza batwalire omuntu gwe batumyeddenya kubula kasekere poliisi enoonyereze n'ekiwulire ekituufu. Abatuuze mu mbeera eno baasabye abakuumaddembe okukola okunoonyereza ku nsonga eno. Abantu engeri gye batusobola okwetta tegeeza waliwo ensonga gye tuba tetumanyi ng'era n'okunoonyereza bwe kugenda naye nga ebikolwa ebyo ebiseera ebisinga nti waba butakkanya mu maka duukirira abavunaanyizibwa okusinga okubeera nga obulamu bw'abantu busaanyizibwawo. Mubatuwe naffe tubakoleko nga bwe bakola abaffe Sudaani. Kisakye Tekla yakusakidde eggwire ino ku Rakai TV Amalindire.